kubuulira abantu nti mu blocking Facebook zaffe account zaffe. You understand? Njagala nkulage nti Furufiga omubwati mwala wa Museveni Dajeno atayagala kumanya bamta no sense, you know. Emirimu gye musobola muzanye emizanyo gye musobola emitono tono mudde wamwe gomba mulimu amayuni, which is okay, kiri fine. Baba ulianga Uganda toli fine, tewesiba ku Uganda, tewesiba ku banna Uganda, oli waddembo kuva mu ggwanga Uganda, mukoze ebikolebwa ne tusirika, mukutabana mbajje mu nsi mwagala okwocha eggwanga tusirise, mwadi proinze jo abantu n'ebintu byemugenda okukosa mu meeting za mwe tusirika, you know. Naye ate bodda ku page yange n'ogizannyiramu gye nzimbidde ebbanga, bodda ku Facebook account yange n'ogizannyiramu gye nzimbidde ebbanga, mba njagala nkulage nti nze nannyini buzannyo, nze nannyini mapeesa. Emizannyo gy'obwongo mugitulekere kubanga Mukama tuwa wisdom, mutemwina mwakoma ku knowledge. Kana kazannyo ka bwongo wisdom. So nolwekyo njagala mbagambe ekigambo kimu, eno page ndiko sharing video. Bagambe nti mwala wati buhabulwa Nakangubi Jennifer omubwati ayingidde Queen wa Africa. Ndi mu kizimbe abantu bagala Furufiga. Na kalinyako mwezi bana sharing video bagambe nti omuzibu ayingidde ali mu kizimbe. Mama wa Museveni omubwati kawomera weggwanga. Siwoma ne bawoma. Onjazikanga kubbawo notegeera nti ndi muwomu ate nga ndi mukumufu. Olwa kinze Furufiga mu ggwanga ddamba. Nza Queen wa Africa mu ggwanga eddamba. Okay, alright, njagala bategeeza abaganda bange nzizo kwogerako namwe gye muli tekikantono nnyo nti ekintu kya politics kirabikanga kyagala kusiga bukyayi, kyagala kwawulayo bana Uganda ekitasoboka nti tufe tusobola kwawukana olwa byabufuzi. Buli muntu ayingira mu politics ayina ensonga ze lwaki yeesimbyewo. Buli muntu ajja mu politics ayina ensonga ze lwaki yeyajja, si gwe wajja, you know. Kinewunyisa nnyo kya kusomola ky'amaanyi okudda ku page z'abantu n'ozihackinga olw'okuba nti nawagira President Museveni. Bw'oba osobola okudda ku page bano okukwata omuntu wa yero n'omukubanga bw'oyagala, olwo bw'ona otuuka ku muntu obuntu. Oba osobola okusala ekifaananyi kya Furufiga ekipande, olwo bw'ona otuuka ku muntu yennyini omuntu nga ye as a person. So njagala mbategeeza kigambo kimu nti ebintu by'obufuzi kazannyo katono nnyo. Ak'omuntu eyeesimbyewo oyo alina ebigendererwa bye, era ebigendererwa bye ayagala bituukirire kubanga yeyeesimbawo si gwe weesimbawo. Singa gwe wali nannyini bintu ebyo wandibadde gwe weesimbawo. Njagala bategeeza kigambo kimu. Tulabye abantu bangi nnyo bannaffe babalina Kano Besigye nakati bakyali mu makomera olw'ebikolobero baakolanga olw'akabampaani nakati basibe. Nalabe Eddie Mutwe nga babakutte olw'ebikolobero balize bakola okukuba emmotoka za poliisi, okukuba abapoliisi, okwagala okwokya petrol station, okuba n'ebisi nga bakutte babatutte mu mbuga z'amateeka. Tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Ekintu kitono nnyo tubuzayo ennaku mbale. Ng'ennaku z'omwezi 14 nsuubira nti buli muntu wakoze dda decision mu mutwe gwo. Buli muntu wategedde dda ani gw'ogenda okulonda, ani gw'oyagala. Gwe kennyini njagala ogende ku ballot paper. Otule ku ballot paper bwoti. Otunuleko bwoti. Oyogenda omuntu ow'omunda, oyogenda obwongo bwo, just njagala mbategeeze nti kana akazannyo. Lofumintiriza nnyo buli muntu w'oli ne bagamba okufumintiriza nsonga nkulu nnyo. Ne mbagamba nti endowooza nsonga ya nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa. Endowooza nsonga ya nkizo nnyo. Ne mbagamba nti mufumintirize ku buli muntu kyemukulu kintu ky'oba okola sooka kufumintiriza. Okufumintiriza nsonga ya bwongo. Nakugamba nti obwongo obufuuba nga leta 0. Leta 0 n'ogigatako 0 10 esigala ekola 0. Bwe bwongo obufu. Kati gwe omuntu ali atafumintiriza, sooka ofumintirize. Mu kufumintiriza ko tula wansi ogambe nti omukulu n'ayagala okwesimbawo era ayagala okubeera president, lwaki addusa family ye? That is one. Kuba gwe bw'oŋŋamba nti Museveni yaddusa family ye mu mulundi guli n'abaana be tebaali muno biki. Saagala okwata Uganda ya myaka gino gigeraageranye ne Uganda y'emyaka emigadde Museveni we yajjira. Owulira ate naawe oli waddembe okukwata emmundu zo n'ogenda mu nsiko banolaga wa. Ekita kyasoboka kubanga Uganda weeri, Uganda si ya ntalo, Uganda si ya nsiko, Uganda ya kufumintiriza, Uganda ya bwongo. You know? Njagala nkutegeeze gwe muganda wange, Uganda weba ya bwongo, gwoba obukuyambye tabugaziye butya. Mufe ku bino ebintu bye bazze bakola. Nabagamba nti problem y'eggwanga Uganda be basajja abazungu.
abazungu barudde nga bakuba eggwanga Uganda omuzungu akube si Uganda yokka just abazungu bakubye Africa yonna bamaze emyaka 45 nga balwanisa Africa bakubye Africa problem y'eggwanga Uganda bazungu bajja ne batugamba nti bagala tuyambako tulime nanasi tulime obutunda mbo tuyambako mu mwanyi tuyambako mu kasoli kugulidde ekigaali kugulidde ekimotoka kikye mu kasoli kumbali ku ttaka alisulamu obuwuka alisigamu biki ogenda okulima kasoli nga takyaweeka minwena kasoli gwe tuya takyawomerera edda twalimanga kasoli ng'omulya mu nnimiro ng'enda n'ojjula amata kungulu kuno ng'awomerera nga mubisi kale okyasobola okulya kasoli alina testi emwanyi zikyalina testi wabeeranga mu musiri gwa kasoli n'otandika okulya kasoli nga kasoli awomerera muleke kukwata bannayuganda bannamwe ba Africa bannamwe bafula problem omuzungu ya problem y'eggwanga Uganda omuzungu ya problem ya Africa ate beezera mukulembeza afunye experience buli mukulembeza bafuna mutunulie kyali e Libya buli mukulembeza afuna experience nga bamujjawo buli mukulembeza afuna experience ku nsi nga bamujjawo abantu mulekerawo okwepankapanka nti Black America mbunze ndi American biki simanyi Black America buli muntu nakugamba buli muntu alina olususu bweruti oli mu Afrika mukwateko mudde ku Africa mulabe mudde wamwe lwaki mwetabe mutali kata sajja basizo obuchayi osobola okugamba nti no NNM blogger bonna bono bajjeko oba Akins obajjeko either kwata Facebook yonna ino gijjeko nayo gamba otanti no kino kyeyolose lwatu timwensi mwagitunda damu basiyazi olwensonga tosobola kugamba nti nonkutte ba NNM bloggers nga okwata nti full figure yabadde alina following ennyingi Yisima Olax Bajjo nani ne Ashbaga kato nti obajjeeko kubanga abadde ne following bajja ne balimbulula abantu nga wali omwakwata kabaka ne mububika ne tubagamba nti kabaka gyali mulamu agenzeko wa mukulu kwogerako naye ate amazima ne gavayo ne gooleka Bible egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe olunaku luli lumu lwakuna buli muntu agenda bwe tunatukira ku ssaawa 6 tujja kwotegedde ani ali waggulu oba Katumba oba ani ye president agenda okubeera azze oba president Museveni nze gwempagira kubanze gwempagira nti manyi yakomawo kuba nina believe nina okukkiriza mu mutima kubanga nze nzikiriza mu Katonda nkimanyi nti akomawo bwana president Museveni nga baisa amukaga ku musa mujja kumanya omuntu alidinga buli muntu okakanya obutafaali wansi buli muntu otuzeeko omuni okuttaka olwensenga mususe that is too much umazeko abantu emirembe bayingire mu family zaabwe mu akize page zaabwe mukuba abantu ba organize mutegeeza singa ebyo bufuzi bino bibadde mwembadde mujjanga mwesimbawo biseera ku biseera bibaddewo nga besije wabaddewo singa nse kyali mu omuntu mwesimbawo mugenda kufuga miti mugenda kulembera bisolo anti abantu temubaagala ate abantu bonna bawagira mu 7 kakati mwagala ki tetusobola kukwata nsi yaffe Katonda gyatuwa nsi nnungi kugiguza bagwira ekyo haramu